Mukama mukulu Ebeneza yawe. Bamikwano nsanyusa obbalabako walla mwebale kujja mwebale kunninda. Nebaza Katonda mbeera eno nga mbalowoozaako nga nammwe mundowoozaako. Leero ennaku z'omwezi ziri 13 olunaku leero ennaku z'omwezi ziri 13 omwezi ogwokutaano 2021. Nsanyusa okubalabako ab'emikwano. Happy Eid abaisiraamu mwenna gye muli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale okusiiba. Mbagaliza Eid ey'emirembe n'essanyu. Bannaffe mwenna mu prayer warriors abasiiba ekisiibo eky'omwezi eky'ebbanga lyonna nga mukimalako leero, nammwe mbakulisaayo mukulikireeyo ddala mu kisiibo. Mwenna gye muli. Essaala zammwe tezigenda kufa bwereere. Okutandika olunaku lw'eggulo nfuna ebibuuzo bingi. Ebibuuzo ebisingira ddala bye bambuuza ekyamazima si byange, naye babimbuuza omuntu akubuuza nga tusabye nnyo naye Katonda aliwa. Musajja gwe buli puroguramu osaba essaala ne tuwulira ng'essaala Katonda agiwulidde naye Katonda aliwa. Bye bibuuzo ebimbuuzibwa nno. Gwe ne mmala nkuwa essimu yange n'obeera nayo ne bakubuuza ekibuuzo osobola okudduka. Ebibuuzo ebimbuuzibwa bingi binene. So leero tugenda kubaako bye tunyumyamu bye twogerako. Nga bw'osheyalinga vidiyo eno beerako bw'oyita. Okusooka byonna njagala okubeebaza olw'okutambuza vidiyo message eno. Mwebale nnyo bantu mwe munfudde ekyendi, era mbeebaza kubanga okwetoloola ensi yonna munziguliddewo enzigi okuyita ku Facebook. Omanye enguudo za Facebook kasita ofuna teziriko gateway nga Koboko Road. Koboko Road yali eriko gateway. You can't access Koboko without gate baali bagiyita nite. Era Honorable Kyagulanyi oyo yagenda n'agenda agisigukula n'agikuba mu mwala gwawa simanyi. Amazzi ne gagitwala. Kati enguudo za Facebook ziri open. Naddala abantu bwe bawulira by'oyogera ne babitwala. Mwebale nnyo okunzigulirawo enzigi ne gate zonna ezaali ku Facebook. Mbeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abantu bawuliriza vidiyo zange, bawuliriza message. Nebaza Katonda nti enjiri etambudde. Abantu enjiri bagiwulidde. Ne struggle nga bwetambula nga n'ekigambo kya Katonda bwe kitambula. So ekyo njagala okkibeebaliza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa kuba nange mumpadde omukisa. Mubadde mukisa gyendi. Mumpadde omukisa. Nange nsaba Mukama abampeere omukisa kubanga saakirowoozaako nti one day ndibeera kino kyendi. Waliwo abantu abanene nnyo be mbadde mpulira nga baboogerako eyo gundi naddala mu Nuupu erina ebikonge byayo. Omukyala gundi egindi sijja boogera mannya. Omukyala gundi egindi
omukyala gundi egindi nga mbawulira ku nupu baboogerako ababeebaza gundi ye yansijanjabira omwana, gundi ye yatujja mu kkomera, gundi yatuweereza eza beyiro. Naye nebaza Katonda nti nali sisuubira nti ndi basisinkana nange, naye mbeera ndi awo nga akameseji nti owange nti nze gundi bwati agenda okweyanjula nga yoyo omunene alinga baasi bulijjo gw'owulira. So mbebaza kubanga munziguliddewo, nebaza Katonda anziguliddewo enzigi. Kyova olaba waliwo yabadde aŋŋamba nti tuzimbe kyaki, tugende Uganda tuzimbe kyaki tubuulire enjiri. Ne mugamba ate kakati njagala Pentagon kyesinga eno Pentagon ogizanyisa. Video yange yeggulu yagenze mu 5K. Obudde bwagenze ziba waiting eyingidde 5K etambula eri etambula message etambula. Mwebale nnyo mwebalire ddala eri yaŋŋambye yagiwulidde emirundi nga 6 nga bwagiddamu bwagituuka eno bwagiddayo. Ne ŋŋamba Mukama weebale, ekitibwa n'ettendo mbikuddiza. Enamba yange y'essimu mukwano, enamba yange y'essimu eri +974 33 93 96 39 +974 33 93 96 39. Eyo ye namba yange y'essimu, kansuubira ogifunye. Njagala okwebaza abateeka video zange ku YouTube. Abantu bangi munnange bazirabira ku YouTube. Kati ate mu aba YouTube bwe munanyiiza n'engenda mbajjako ebintu bino ng'ate nze njagala message etambule. Naye mugenda ne mubikyusa ne muteekako emitwe eminene, omuntu akubira n'akubuuza wama kino kye wayogedde nga mutuufu sinakyogerako mu video. Nti okyogedde mu video ya leero njirabye ku YouTube. Kubanga omuntu abeera yasomye mutwe. Bambi munyambe temukyusa mitwe, bw'ogukyusa teekako ogufaanagana kye njogedde. Kuba muteekako byesoogereddeeko ddala, byesirowoozanga nako. Yes. +974 339396 +974 33939639. Yes. Ye namba. Victor Kamenyo yayimba oluyimba n'agamba bannange baluwa nno, yali ayimba baluwa okumanya nga n'abayimbi b'ennaku zino bangeri. Yagamba eno ebbaluwa egende wa His Excellency Kyagulanyi n'agiyimba. N'agamba jangu otutaase ffe abaana ba luno. Ayi Kyagulanyi, obudde bwakinnyika ggobe. Mulimu ekigambo ekyo nti maama obudde bwakinnyika ggobe. Obudde obw'ekinnyika ggobe bubeera obudde obutategeerekeka. Anti kati nze Muganda leka mbannyonnyole. Obudde obw'ekinnyika ggobe bubeerawo nga enkuba ebindabinda eringa eyagala okutonnya tetonnya, omusana tegugenda kwaka gugenda kwaka, muli awo muli confused. Baana mwe mwanule emmwanyi muzirekeewo kugamba mubeerawo nga temumanyi. Maama bagamba muzigyewo muziyingize mu nnyumba, taata bagamba muzirekeewo enkuba eno enkuba egenda kuyitawo tegenda kutonnya. Bwe bayita obudde obw'ekinnyika ggobe bubeerawo nga tebutegeerekeka. Share the video. Kati omwana yayimba n'agamba obudde bwa kinnyika ggobe. Kati ffenna emitima gyammwe mwenna giri eyo gya kinnyika ggobe. Abala bali mu hangover gye yabaddemu nga ya mutima jjo, omutima gwamulumye nnyo. Kati ali awo ali mu bbanga bw'ati up to now. Kubanga era jjo wonna ndowooza jjo olunaku lwonna mu ssaawa zonna 12 oba 24 nabaddeko ku Facebook ndowooza essaawa ng'emu. Zonna nazimaze ndi mu masimu bibuuzo message n'olwaleero. Naye ekibuuzo ekiri mu bantu nga tusabye essaala, nga tusabye nnyo, nga tukoze buli ekisoboka, Katonda ye talaba bwe tufa. Kyogamba Museveni yasinga Katonda amaanyi. Byebyo ebibuuzo nno bye bambuuza nze nange kakati mbibuuza ggwe. Katonda atya Museveni? Oba Katonda yalya?
oba Katonda yatya tugambe ne Katonda atya Museveni lwaki tatuyambye abasinga mbazeemu bwe nti ekyabaddewo eggulo si lwakuba nti Museveni ye yawangudde era okukitwala teyakitute kulwakuba kiwangudde eggulo Museveni yayingidde nakyogedde eggulo ngenda kiddamu nakakyogera luno olunaku lwakusatu yayingidde chapter empya ey'okulonkinga ennaku y'obulamu bwe eggulo yalonkinze okuyingira mu bulamu obulala obw'okulemererwa obw'okunyigirizibwa obw'okuswazibwa obw'okulemererwa kyatandise lunaku lwaggulo tamale mirundi alina ekintu kyagamba nja kukuba ennyondo you are rotating around your grave. Museveni eggulu yadiginze eggulu yatemye evvuunike ly'entaanaye naye ekya Katonda tubeera ne bye tusuubira ng'abaana b'abantu nga tusabye ne tutandika okuba plan nti kati nga bwe nsabye kigenda bbeerawo bwe kiti nedda Katonda alina ekiki ekyalaba. Katonda yakera ku makya ng'ali mu ddiiru ey'okuleeta Yesu okununula ensi eno. Bw'amuleeta Bayibuli nti olukiiko lwatuula mu ggulu ne bateesa ne bano abantu tubanunule tutya ne bakuba empenda tukole bwe tuti tukole bwe tuti tukole bwe tuti bagenda okumaliriza nga basazeewo nti omwajje ajja afiiririre ensi eno aginunule. Kati ekyo bwe kimala okuyitamu ne babuuza ani agenda ani anaatugendera nga bamaze okuteeka gundi script yonna nga bweneetambula okuvaawo mpaka ate lwanaakomawo mu ggulu yonna nga bagimuteerawo ku screen agiraba ogenda kutambula ogende bwoti obeere mwana ozaalibwe. Ogenda sooka kuba kigambo era oyo yina abakkiriza tugenda sooka kusindika malayika ayogereyo ekigambo agambe Mariyamu kuba bwe tutunuulidde abawala baawo wonna mu katundu wano wonna we twagala omuntu ono asibuke waliwo Mariyamu yekka. Mariyamu ali vagini ate atya Katonda nti otyo kakati malayika agenda sooka atwala ekigambo kimubeeremu ekyo kyo kimubeeremu kitandikira awo nti otyo kati ojja kuzaalibwa ng'oli mwana kati ojja kukola bwoti ojja kukola bwoti paka naye olunaku olusembayo bagenda kukuligita gya kyalo bagenda kukuligita egy'ekyalo bajja kukomera ku musalaba bajja kukufumita effumu mu mbiriizibiriizi wano akabiriizibiriizi bakawogole. Okitegedde nti n'abuuza ani anaatugendera bonna ne baddukawo. Bayibuli egamba nti ono ye yakkiriza n'agamba kitange tumanze. Njagala mbaviire eri tujje mbateeke ku kyenjagala obbagamba kuba sagala kubabuulira bintu nga mbitandikira mu kkubo oba nga mbireka mu kkubo wakiri tunaayogera ekyo kyokka. Bwakkiriza n'agamba nze nzikiriza byonna mbirabye okubonabona kwonna nkulabye naye ntuma process n'etandika. Mariyamu aba atambula awo malayika n'amusanga namugamba gwe mukazi gwe wantegedde ekiriwo ogenda kuzaala omwana ono tukolanga bwoti ate tukola bwoti ono omwana agenda kununula nsi era kitaawe olubuto olwo lwa Mwoyo Mutukuvu. N'ababuuza kinaasoboka kitya nze nga simanyi musajja sebakanga kuna musajja era sikimbadde sikisuubira kati paka ate waliwo abadde ayagala okunjogereza naye n'agamba gwe ekyo nja kukimala. Ne bagenda ne wa Yozefu ne bamugamba gwe Yozefu togeza n'osuulawo oyo omuwala alina olubuto naye olubuto lwaffe lwa Mwoyo Mutukuvu beera naye okitegedde togeza n'ova mu ddiiru eno oyo naye eddiiru n'agiyingira ye malayika n'addayo. Naye ebyo byonna ddiiru nga bwe njikusomedde bweri olunaku lutuuka ebyawandiikibwa bitukira nti nno alizaalibwa oyo ye kabaka oyo yalinunula abantu ku nsi kwaliko kabaka waako bamuyita Herode. Ye obwongo bwamuwa nti ono kabaka azaalibwa agenda kutwala bwakabaka bwange nti n'agamba ono ye oluzaalibwa bw'ati ngenda musala era n'agamba kati abo abaana bonna mu basale abageeji eyo
kubanga okusinza ku bunabi ayinza okubanga yazaalibwa okutuuka okuva kati okutuuka ku myaka bwegiti abo abaana bonna mu basale bonna mu batti naye bwe yamala ate n'ayisa bwe bamala okumuzaala abagezigezi bamaze omulaba ne boogera malayika ani Kerode abagamba bambi kabaka yazaaliddwa mama nnyabo happy birthday kabaka muntwale mmulabeko nange bannange nange empeeyo ebiweebwayo nange ndabe ku kabaka oyo abalimbalimba bano baali bagenda kukola bwe bati Kerode ono yali amuleeta ye yali alowooza mbu agenda kulya sho eno gyaleeta ti munayinze naleese kabaka gomanye omuntu nga akugambye gwe ng'oyina embaga oyine waka oyina embaga omu ku mikwano gyo nagenda akonekitinga n'akuleetera Ssaabasajja kabaka ku mbagayo nga ye mugenyi omukulu oyo mukwano gw'aba afuuse mukwano gwo nnyo okukuleetera kabaka ku mbagayo ku birthday eyo ni bagamba bugambi nti nkuleetedde Katikkiro ye mugenyi omukulu ku mbagayo oba minisita just ku biminisita ebyo ebitemutemu bikibuule ebyo omuntu nakuleetera kibuule ku mbagayo bagamba oyo omwana yakola embaga makeke ne minisita yagiriko oyo yakukonekitinga ku kibuule afuuka mukwano gw'onfanfe sate nga bikibuule ebyo bisajja bitemutemu byebiti kakati noono yali alowooza bw'aleeta omwana bw'aleeta kabaka gy'alabeko Kerode gy'alabe ku Yesu agenda kubeera nga yakoze nnyo nedda ate Katonda wano ngenze eri nga njagala kino kati kino kyentuukako kye mbadde njagala kulwakuba mbadde nkizimba nkijja eri nkireete wano mujja kunsonyiwa ndi musomesa abasomesa tetutera kwagala kuleka baana nga tebategedde kintu waakiri tusome ekyo kyokka nasomesa abaana aminizirigimu wiikisi 2 buli lunaku nga nkeera ku aminizirigimu era omwana wange gwe nasomesa gundi aminizirigimu omusanga nga mwana muto naye bwagikunyumiza abanga eyaliwo kati wulira Katonda n'alaba omutima gwa Kerode n'agamba gundi Yusufu gwe Yusufu kituufu Mariyamu nakawere nange nkimanyi bannakawere tebatambula eryo bannakawere abazaala yenna naggwamu ng'atunula bw'ati talina maanyi bakwatako mukwate ate no ku first born bakola bakola ekyejo omukwatako yenna ali bw'ati tavaawo ayagala omusitule ayagala omuliise Katonda n'amugamba gwe muve mu ekintu kino temukisussa nnyo nti Mariyamu ekintu kino tukisussa mutambule mugende muyingire Egypt mudduke muve wano nti ate ngenda genda ntyanga sinnaba kuwona nti mbagambye bwe mulemera wano omwana bagenda mutta Yusufu jja wano omwana oduke emisi ate toyimira totunula n'emabega misinde duka ogenda oyingire Egypt kati wano wembabuuliza Yesu mwana wa Katonda senga yayimirira wano n'agamba kanyimirire ku gate wano zireete Kerode ansangewo wano yandisindise na malayika omu namugamba gwe yimirira ku mulyango ogwo Kerode bwajja tava waawo oba yandibadde agamba nti gwe tokayana yalisindise omuzimu ogwo n'agenda agutuuza mu mmotoka za Herode n'agamba genda ofuuka omuzimu gwa accident mu mmotoka ze talina kutta mwana wange genda bwazisimbula bwati mukozesa accident eri etabangawo making sure nti Herode yafa dduleva asigalewo ebyo ne Katonda yali abisobola Katonda abadde mudiruzo okutta nnyingi nnyo nkugambye waliwo omusajja gwenjogerako ennyo wano Akabu ne Yekosafati bwe bakyusa amagaali abasajja badduka ne bamala okukwata Yekosafati ne bamubuza gwe Yekosafati kiki otambulira mu mmotoka za Akabu tunonya Akabu ate gwe Yekosafati gwe zitambuliramu ne bagamba wama mumuleke mujje tugende oli akuteriye Yekosafati bali tebakubanga stray bullet ngeze Uganda anti Uganda olumala okutanga bagamba sorry yabadde stray bullet kati senga bali ba SFC be Uganda bandigambye Kinyata afudde stray bullet
tubadde tunoonya gundi bali baamala kulaba ne bagamba si yono tuddeyo ne bagenda ne bamukukunula mu konvoyi y'e Kenya. Katonda abadde mu ddiru z'okutta abantu nnyingi nnyo. Kati wulira bw'atyo bwe yatta Akabu ng'afuuse omuzimu ogw'obulimba ng'omwoyo gufuuse omuzimu ogw'obulimba mu kamwa k'abannabbi be. Mwogerako nnyo wano. Kati yandibadde agamba Herode talina kutuuka wazaaliddwa mwana wange, talina na kumusemberako kana kasajja koonoonye nnyo ka Herode ate kayagala mutta tekageza ne kasimbulawo ekigere mukamaliririze eno nga tekannaba kutuuka. Yagamba nedda, mumudduke muve wano mugende. Mariyamu n'amugamba naawe munnange okimanyi nkyali mulwadde. N'amugamba nkugambye ekintu kino leka kukisussa, nkimanyi ono omwana ye first born, mbagambe musituke mudduke mugende mumekinge sure nti leero ekiro kya leero musimbula ne muva ne mudduka. Herode ali mu kutegeka kujja enkeera, bano basimbula kiro ne badduka ne baddusa omwana gwe baddusa mwana wa Katonda. Simanyi oba nnyina gwe njogera naye. Katonda alina enkola gy'akolamu ebintu bye. Yes, Katonda alina enkola gy'akolamu ebintu bye. Olumu tusobola okuba nga tulina bwe twagala obikola, ne Katonda alina enkola gy'akolamu ebintu bye. Naye kiba tekitegeeza nti nno takola oba taliiwo oba talaba. Kati ate bw'osoma olunyiriri olwo olugamba nti yagamba bw'ati mutwale Egypt, ate kuba waliyo n'obunnabbi obwalangibwa nabwo butuukirire lumu. Omwana mutaasizza okufa, ate n'ekyawandiikibwa kituukirire nti omwana wange aliva e Egypt n'akomawo. Kyova olaba nze bwe mba nsaba mujjukiza nti Mukama ajjukira Uganda kubanja tumubanjiriza ddala. Ebyokulya bya Egypt biyimiriddewo ku River Nile. Amazzi ga River Nile ge gakola wali ge baanaabanga ge bamunaazanga. Kyova olaba mugamba nti Yesu jjukira Uganda wanaaba amazzi gaayo ne bazadde bo baaganaaba. Okujjako nga ze nangamba nti tebaanaaba, ebbanga lye baamala e Egypt tebaanaaba. Ekyo nga nkivaako naye ate era baalya. Ne baba baalya mugaati amazzi ge Egypt gasibuka Uganda wali, baanywa amazzi ga Uganda. Kyova olaba bwe mba nsaba mujjukiza ne mugamba gwe Yesu jangu gira ddala Uganda eyina ensonga ogiinako akakwate ya contributinga ku kubeerawo okwo. Iyi sala nagisaba neefuuka ensonga ebiseera ebyo e Uganda. Eyagikuba ku Radio Sapiensi yenkera ne bamuyita ku gundi ekibuli ne bamugamba programu giggale. Sooka otubulire ye sala ani yagisaba nga ndi wano ku nguudo za Facebook. Okitegedde Mukama alina engeri gy'akolamu ebintu bye, tumuwa obudde akole. Naye kyensobola obbakakasa Museveni kino kyeyakoze si ye muwanguzi. Bw'oba wali ofumbisizaako olumuli bw'oba olumuli simanyi babaluyita batya mu Luzungu, I don't know. Zino emmuli zino ze baateeka ku kikomera ky'ekasubi wali. Genda ozikwate emmuli nga 3 oziteeke mu muliro olabe. Luyina engeri gye lwesika bweruti ne lweseesa mu muliro bweruti lwo ne lweseesa mu muliro. Museveni yayongedde okweseesa mu muliro olunaku lw'eggulu. I'm sure. Naye kikinze kyenziza okubagamba nti mmwe ffe kye tulina okukola bwe butaggwaamu maanyi, kubanga buli kimu kiri ku sayidi yaffe. Buli kimu ng'ogyeko SFC, kubanga ate ye Museveni kekagwa kokka kekamukutte. Era bino byolaba Bayibuli egamba bweti ku Samusoni. Mukama mpadde ekigambo ekiramu. Samusoni yali w'amaanyi nnyo n'akola byonna bye yakola. Naye Bayibuli egamba nti olunaku lumu lwayogera ebyama, eyo enjiri nnene sigenda giddamu. Samusoni yazaalibwa nga wakuyamba Isirayiri, bazadde ne babagamba temumusalangako enviiri. Era amaanyi ge gaali mu nviiri. Yalimbalimba ennaku zonna naye ng'enviiri zikyaliko. Naye ng'ajja n'abakuba ne bamusiba n'akola. Naye olunaku lumu lwe yayogera nti bw'onsalako enviiri nja kufaanana ng'abasajja abalala. Ne bamusalako enviiri. Bayibuli egamba bweti
ne bamuzukusa nti Samusoni abasajja baabo abalabe bo baabo abafirisuuti baabo. Bayibuli yakotinga ekigambo ekirungi, genda mu kyabalamuzi ove ku ssuula eya 23 24 25 osome story ye ya Samusoni. Bayibuli erina ekigambo kyeyogera nti Samusoni n'afuluma ne yeekunkumulanga bulijjo naye nga tamanyi nti n'amaanyi gamuvuddeko dda, nga tamanyi nti Omwoyo Mutukuvu yamuvuddeko dda. Ekyo ekigambo ne yeekunkumulanga bulijjo. Jjo nalabidde ddala Museveni nga yeekunkumulanga bulijjo, yagambye bw'ati naye mmwe musaaga bano abazungu batutiisatiisa. Nze nayimirira wano neŋŋamba nafuba okulaba nga ntaasa Gaddafi. Ningamba tukwate amagye gaffe aga Africa bwe gaba gaganye nze ntwale UPDF ngende ntaase Gaddafi nandisomesezza abo abazungu essomo. Nze nabadde sirabye speech bye kuba tebinnyamba, tebikyalina kye binnyamba. Nze Museveni yannimba 26 lwe namukoma. 26 lwe yannimba lwe namukoma. Ne mukazi we aba era omukazi oyo namukyawa yaŋŋamba, omukazi muka Museveni yagamba muzeyi mumumpeera akalulu ku lwange ekisanja ekisembayo. Temumugoba mu bubi bambi, mumuwe ekisembayo akiryawo mmule. N'abuuza baani abagenda okukamuwa ku lwange, nempanika omukono era obulamu bwange saagala Janet ne bwe musanga ng'okugulu kuzimbye ne kwabika. Era nsaba Mukama agamagulu gaabike ennyama ekulukute. Omukazi oyo yannimba ate nga nnimbidde na mu linnya lya Katonda nga mmanyi nti mukazi mulokole. Namukyawa omukazi oyo. Yatugamba kino kyekisembayo, jjo yabadde Kololo ngo yenna abambaga bw'ati alinga omwana ayiga okutambula. Gwe wulira Museveni n'agamba bw'ati, nali nja kusomesa abazungu ab'essomo. Statement eyo gye yakoze biri ebintu bibiri. Eiza omwoyo w'obusiru yamuyiiseeko oba yabadde yeekunkumulanga bulijjo. Kati tusoke tusimbeko awo akati katono. Ayi tugenda mu ssaala naawe ali eyo saba. Ayi Mukama Katonda w'eggulu, nkusaba oyongere okufuka mwoyo w'obusiru, omwoyo w'obutumbaavu, omwoyo w'obutamanya, omwoyo w'okwerabira, omwoyo w'obukyafu, endwadde, okufa, obuyiwe mu First Family, obuyiwe mu State House, bibabuutikire mu linnya lya Yesu. Bakole bya kisiru byokka, bakole bitalina makulu byokka, bakole ebibasaanyaawo nga bo bennyini be babyekoledde. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna tusabye. Kati nzizeeyo wali wembadde. Yagambye bw'ati, nze nali nja kukuba abazungu abo nabo bakkirize nti Africa tesaaga. Era ngamba bannange bano Abafirika nga twegase nze abazungu nsobola basomesa essomo. Ababaddewo ne bakuba engalo. Era bavudde bagamba omusajja omulabi, omusajja w'amaanyi nnyo. Kati nange leka mbanyumize ekibubuuzi kino ndaba obanga munaakuba engalo. Musajja kye yakuba Golola Naji, bamuyita Naji bamuyita Zamboki. Zamboki, Meti Zamboki ndowooza ye yakuba Golola. Anti mbijjukira ebiseera ebyo bye nasibiranga mu beeti ebyo nga mmanyi ebyemizannyo. Meti Zamboki awo yakubira Golola. Kakati nga nange nzija nga mbanyumizanga nammwe mukuba engalo. Mbukwolwo omusajja lwe yakuba Golola. Neyagala okugenda okutaasa Golola. Nenkubira nga njagala Golola ndeke nze ngende mu miguwa. Nze bantaasa Golola. Ekyo osobola okikkiriza nti nze wire kyannuma nnyo obutataasa Golola ng'omusajja akuba Golola. Kwegamba Golola alemereddwa nze nsobola. Nawe n'okuba engalo. Byebyo byabadde Kololo. Oyo ku bibiri kyabaddeko kimu. Bw'agati yabadde mwoyo wa busiru ono gwe tusaba ku pulogulaamu eno. Yayagadde yeekunkumulenga bulijjo. Bannaye sirese gundi specific verse yentomeredde wano. Naye eri mu kitabo ky'Abalamuzi essula 25. Olunyiriri lwennerabiddemuko. Kuba ebyawandiikibwa biri muno biyitirivu. Naye genda osome eky'Abalamuzi Judges essula 25. Osome eri ng'owerekerera eri ng'amaze okwogera nti enviiri mwe muli amaanyi gwe zisaleko. Bayibuli egamba n'afuluma ne yeekunkumulanga bulijjo. Museveni yeekunkumuddenga bulijjo. Kati njagala Museveni asooka atubuuliremu awo senga bamuwaddeyo eddakiika atubuulire. Yali ayagala kuyamba Gaddafi ku kiki yali asinga Gaddafi? Ku ssente. Nti yali ayagala amwongere ku ssente. Ye yagendanga okusabiriza ssente.
yali ayagala kuyamba Gaddafi muki mu mundu amuwe mundu Gaddafi ye yamuwanga emundu naye ababaddewo tebabirizo ninze era baakubye engalo era waliwo n'omuntu akukubira essimu n'agamba bannange esipolowooza n'omusajja aligenda omusajja kiyakoze abazungu okimanyi oyo omusajja ye yali agenda okutaasa Gaddafi kuba yanoonya Gaddafi n'abula nemubuuza yali ayagala kunoonya Gaddafi amuyambe ki amuwe ennyonyi ennwanyi era awo baleesa abasajja mu helikopita n'emiguwa mbu banaye walabye abasajja n'emiguwa kakati ekyo that is nothing ebyo byonna kwekunkumulanga bulijjo alage nti akyali w'amaanyi Bayibuli egamba Samusoni n'afuluma ekisooka yali alina erinnya nti Samusoni azaakuba azaakola atya kuno Bayibuli egamba n'afuluma ne yeekunkumulanga bulijjo naye nga tamanyi nti nno Omwoyo Mutukuvu yamuvuddeko dda ekyo Museveni kye yakoze Kololo kwabadde kwekunkumulanga bulijjo era sipiiki yonna gye wawulidde yonna yagyogedde nga nkalu omukulembeze abeera ng'abasumba mu kyaki omusumba ajja n'ayogera n'abuulira ekigambo nga mmwe abali eyo mukiwulira ekigambo kibatomera nga muwulira kikola impact nga muwulira kiyina amakulu ng'ayogera omutima ne guwona oyo omusumba abeerako amafuta nti ekigambo kibeerako amafuta kati waliwo omusumba ajja n'ayogera nga mwenna muli bakalu agenda okukola bw'ati ng'abantu basumagira agenda okutunako eri ng'eri abantu basumagira n'abagamba mukubire Mukama engalo ez'amaanyi nga temukuba ngalo z'amaanyi n'agamba kati mwenna muyimirire mwenna sooka muyimirire mukubire Mukama engalo ez'amaanyi n'abateeka mu bya primary sit down stand up why ekigambo kikalu ne bwe kitomera tekiyingira kati n'abo abakulembeze oyo Museveni yayogeranga n'ovaawo n'okkiriza nti Museveni ayogedde olwaleero Museveni ayogeranga naye awulira byayogedde ayogedde busiru naye nnyini ng'awulira ayogedde busiru waliwo omusumba gwe nawanga edda namuwanga obudde bwange naye olwaleero buli lwajja mu kyaki kati ye yasikira Maliyaki abeera mu byakkojja abuulira bya mu kisenge gwe mukazi gwe lwaki obeera n'ebbaawo mu buliri n'omukuba omugongo awo ne bakuba engalo kubanga abantu ebyo byo bibakubye engalo nze nali simanyi sciences naye nsobola okusomesa reproduction ye namukwata ate tonkubira n'omumbuuza nakwatamu wange omwana ne bwaba musiru atya mu kirasi mu biology akwata reproduction genda obuuze mu P6 akwata adolescence topic ya adolescence ne bwaba musiru ne bwaba tamanyi luzungu ng'omusomesa asomesa luzungu ng'ayogera mu luzungu kuba ffe ewaffe mbyalo tubeerayo ng'omwana atuuka mu P7 nga n'omusomesa tasomesa tayogerangako ku luzungu ng'ayogera Luganda kati ne bw'omuleetera ow'oluzungu omwana ne basomesa adolescence P6 P7 wallahi eyo topic buli mwana agikwata genda okola research nze ndi musomesa nkugambye nze topic gye nasinga okukwata mu biology eyo reproduction genetics and chromosomes mama nyabo eyo yo wenjisanga ne wemba nva mutulo biology and gundi genetics and chromosomes X and Y ndi muzibu era yo topic yo kaje mmanyi mu biology ebisigadde tumbuuza ne bwaba soil erosion tumbuuza saagala kumanya kati pastor ye yakizuula awe manga wali awogenda omunoonya tayinza kuva ku kituuti nga tayogedde ku byakkojja ye yakwata yekkojja yesenga buli lwayimirira ku kituuti bakazi mmwe ne bwoba olina emyaka emeka ne bwoba ofumiddwa ku basajja bameka eyo si y'ensonga omusajja akukwana mugamba akutwalenga bw'oli endulu walalalala n'abagamba awo omwoyo nakka n'oyo omwoyo waali nayakka awo ekkanisa n'ekyamukamu niye bwadda mu Bayibuli n'asoma Bayibuli ng'abantu basomagiramu n'akola bw'ati ng'agamba mukube engalo ez'amaanyi nga tewali yadde akagala ak'ekikugu kati bw'alaba muganye ng'ateekamu ebyakkojja n'essenga ng'era museka si kuvaawo nga temuseseeko kati amafuta ekigambo kibeerako amafuta omuntu ayogera ekigambo n'owulira ng'owunya omutima ekyomanyanga kibadde kigambo kiramu
kati n'omukulembeze abakulembeze abo ne bwaba si mulokole ne bwaba si munaddiini bwaba mukulembeze nga Katonda yamuteekawo ayogera ekintu mwenna ne muvaawo nga muwulira omukulembeze wammwe yayogedde. Tamala emirundi yatugamba bw'ati nti bwe bagendanga mu international conferences nga abantu abagenda nga bwe bamanya nti Museveni yagenda okwogera n'obutebe buggwawo ng'omuntu ayinza okutunda akatebe ke $100 oba 2 obutebe nga bwakugula nga baddamu ne bajjula bwe bati ng'ate omukulembeze abadde ava okwogera ole badde enjereere. Museveni bwadda bonna ne bayingira oyo musajja yalinga ayogera ne kati Museveni atandika okwogera abaana ne bamusinisa ebinnya okuva wava paka waakoma era n'amaliriza ng'ayomba nga lwaki munvuma nga lwaki munvuma nze ndi ku mulimu gwange munvuma ndi ku mirimu gyange munvuma mulowooza sina wange gye nnyinza kubeera bana mwene munvuma yes bakusinisa ebinnya okubanga byoyogera tebikyakola makulu omwoyo mutukuvu kati buli lwafuluma yekunkumulanga bulijjo kakati nga nange nzija nga mbanyumiza ogwo oguboozi nti mwe kambabulire nze nagamba tugume ku Freedom City nti obagolola akulemye nze omusajja yakuba tugume eŋŋumi mutemwagirabako ngibuuze nze yagirabako ebiseera ebyo nali nvuga bodaboda nga nzungu okufa obufi yakuba tugume eŋŋumi tugume yali yewandiisemu mu n'ekigambo mbulooko sekendi sizikola bweziti abantu ku miryango nga bakyasasula wali okuyingira egi sekendi 18 ng'ebikonde biwedde mbukati olwonze nzije olwonze nali ngende okujja nyambe kutugume nyimirire mu ggolola kakati nga nange nkikunyumizanga naawe okkiriza kati Museveni yali agenda kuyamba ki Gaddafi ye yali amusinga amagye amangi ye yali amusinga emmundu ye yali amusinga ssente ye yali amusinga emikwano kiki yali amusinga Gaddafi kyataayina Museveni kyera asobola omuwa akimbuulire eki naye seba abantu bakubye engalo era ne bagamba omusajja yeyongedde amaanyi omusajja avumya abazungu ekyo kyonna kisiimye avuma abazungu ebyo ebigambo Gaddafi byatandikirako ng'ajja ne bayita ziswaitaani n'abavuma n'agendayo n'abawa n'essente n'abavuma n'abawa n'essente abo basakozi bonna n'abawa ssente oyo owa France n'agenda Italy n'abawa ssente n'agenda mu America n'abawa ssente oyo omusajja Gaddafi mbu Museveni yali agenda muyamba inze Museveni mu bolimba siriimu kuba ate n'ekisooka nakumanya nnyo nze nafuna chance etuula mu kirasi ezo ezamucaka ezo ze bayita siyaasa propaganda ebyo bye babasomesa egindi ekyankwanzi nabituulamu emirundi n'emirundi ate nga bansomesa bakakensa waliwo omugenzi Sesanga Kano Sesanga owe Wakiso waliwo omusajja omulala baali bamuyita Obadia Kuuku omulala bamuyita Sekimbega omulala bamuyita Magatto yali abeera awo Saidize Kawanda afudde mu Desemba ono awedde abo be bali bakakensa ba siyaasa nze Museveni namutegeera nnyo takyalina kyaŋŋamba kati atubulyeyo kimu kiyera agenda okuyamba Gaddafi ninjagala okwebaza Katonda ku lwa NUP mwe kambabuulire NUP eyo bino ebyokuba musimanyi pulezidenti waffe si ye yalayidde biki simanyi mbunne yali yalayira nedda ssebo ekyensi ekimanyi ne Museveni akimanyi bw'oli musanga nga tagudde eddalu kuba nga empeke zaazimize nga ateredde ajja kukubuulira nti Kyagulanyi yamuwangula kati ekyokulayira bw'abanga yakibbye fayini naye tebinnaggwa tukyagenda mu maaso Museveni ayongera kweseesaayo mwe mulitubuulira Museveni ajja kwejjusa olunaku lwe yayimirira Kololo n'alayira ekisanja kino Gaddafi alina bwe yatuuka ne yejjusa n'agamba singa nakkiriza abaana b'e Benghazi n'enkola abaana b'e Benghazi ki kye baagamba naye nze njagala okwebaza Katonda ku lwa NUP balina ekintu kye bakoze abantu bakinyoomye bagambye ng'ono agenda kulayira ffe tugenze mu maaso ga Katonda omwogezi wa NUP n'alangirira ekisiibo bangi baasese nalabye Gashumba ng'amonkinga asekerera Katonda bebe gamba Katonda waffe tasekererwa waliwo awo omwana yamuwadde levo
yagambye mbu simanyi NUP simanyi yagenze kusaba mbu simanyi yalemereddwa simanyi mbu negenda mbu okusaba mbu nenkuba etonye Ssenyonyi tannayogerako mbu no tusabe enkuba etonye mbu nenkuba etonye simanyi baleme okulayira naye omusana gwase biki n'omwana n'amugamba naawe nga bwe walemererwa okukuza muwalawo akyusakyusa abasajja mbu wabula muwalawo atambuza animolo oyo muwala alunda nte oba nze naye simanyi oyo mwana simanyi kiki yategeezezza temumpande ebigambo mukamwa naye omwana yawadde gansumba levu ku peegi ye kwennyini ne ŋŋamba anti mwe mututinkuula kabakulageko naye nze njagala kwebaza Katonda kulwa NUP yakoze ekintu mu nsi ey'omubiri abalala bakinyoomye mu nsi ey'omwoyo kyabadde kyamakulu nnyo nti ffe tugenze mu maaso ga Katonda kugamba Katonda tumwanjulire byonna ebyabaddewo yakotinze ekyawandiikibwa ekyo ekyawandiikibwa kye twayimiriramu okuggulawo gurupu y'abaplayer warriors nti abantu bange abakuumiddwa erinnya lwaki ozzemu ekigambo ekyo gwe gurupu ya player warriors eyimiridde mu kitabo ekyo eky'ebyomu mirembe nti abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe balifukamira ne banoonya ne bankabirira mu mazima ne mu mwoyo ndikka n'emponya ensi yaabwe awo ffe we twasinziira era ne ku gurupu yaffe eyo ye gundi yaffe ye icon yaffe ye profile picture yaffe ekyo ekintu kyabadde ng'ekyobusiru mu maaso g'abantu naye kyamakulu nnyo mu nsi ey'omwoyo nakibagambako wano ku Yekosafaati abalabe bamulumba Bayibuli egamba abaana ba Mowabu abaana baani n'abaana ab'omu nsozi ez'omu Seyiri aba Mowabu Amoni ne mu nsozi z'e Seyiri genda mu kitabo ky'ebyomu mirembe essula 20 ojja kiraba Yekosafaati yagamba bw'ati Bayibuli egamba Yekosafaati n'alangira okusiba n'okusaba mu kibuga wakati n'agamba mujje tusiibe tusabe n'agamba Mukama nti ffe tuli banafu tetusobola abo abantu bangi ekisooka ba mirundi 3 ffe tuli banafu nnyo naye si gwe watuwa ettaka lino Mukama si gwe walirayirira bajjajjaffe Ibulayimu Isaaka ne Yakobo Mukama ffe tuli banafu nnyo era twagala gwe oba otusisinkana Bayibuli egamba Yekosafaati yennyini ye yakulira okusiiba n'okusaba naye nga bamugambye nti abasajja bayiye tanka ku booda abasajja bakulumbye teyayita ame komanda teyayita simanyi general army of staff simanyi biki nedda naye bonna yali abayina Bayibuli egamba Yekosafaati n'alangira okusiiba n'okusaba Ssenyonyi Mukama akuwa omukisa bulijjo sikimanyi waliwo omuntu eyampadde info n'agamba Honorable Ssenyonyi ne General Secretary wa NUP yaŋŋambye nze mmanyi Lewis Rubongoya he is a pastor nabadde sikimanyi wabula mbadde ndaba character nga musajja mukakamu musajja mwetozi n'agamba uyu pastor yennyini awedde emirimu n'agamba Ssenyonyi Honorable Ssenyonyi anti ffe nno tweyita mannya ife mu ghetto tetulina bitiibwa kakati awo olukyogera ng'omuntu agamba toddayo kiyisa Mukama mbuno Ssenyonyi gwe genda okimuyita olabe obanga tayitabe gwe musamba omuyite nti Ssenyonyi ajja kuyimirira akubuuze n'okubuuza ffe mu ghetto tetuli ku bitiibwa naye Honorable Ssenyonyi yalangiridde okusiba n'okusaba waliwo omuntu agambye nti oyo akulidde mu kkanisa obulamu bwe bwonna ategeera Katonda n'engamba Mukama weebazibwe ku lwa NUP tuli mu kifo ekituufu NUP tuli mu kifo kituufu bye tukola bye bituufu ate tugende mu maaso bye bagamba mbu muddeyo ku drawing board waliwo omuntu akingambye bodda ku drawing board kitegeeza bye wabadde okoze byonna byabadde bifu tetudda ku drawing board tugenda ne bye tubadde tukola ebyo byennyini bye tubadde tukola bye tuba tugenda nabyo mu maaso babadde balayira nga ffe tuli mu maaso ga Katonda Katonda n'akirabira ddala nti Katonda akimanyi era byonna ebyaliwo asinga nnyo n'okubimanya kuba waliwo ne bye tutategeera bo bye baakola Bayibuli egamba waliwo ebikolebwa mu nzikiza okitegedde naye lwakuba olumu bye twagala Katonda akole tabikola nga ffe bwe twagala olumu yakisindika lwakuba ye Musa yafuna chance nti Mukama yamubuulira nti genda
ewa Faraawo nenze ngenda mukakanyaza omutima buli lwana akakanyala gwe manya nti nze nyize remote kati mmwe obaffe ekibi tetunnamanya mukama yakakanyiza oli omutima oba yeye mukakanyavu kati kyovuwira ng'abantu bamutendereza nti omusajja kye yakoze yasoose n'alyoka ateeka ambasada wa Amerika mu bisooto kati olwamaze omusiiga ebisooto ate n'Amerika n'agivuma ate olwamaze ogivuma n'agigamba bwe munzira mungenda bakuba omusajja w'amaanyi tetugenda mmusobola mmwe muteeka amaaso ku lutimbe nga bwe mukola ne kye mulina okukola. Yekosafaati bwe yalangirira okusiba n'okusaba genda osome ekyobumirembe essuula 2 ojja laba tekyekyaliwo nga basisinkanye ye n'abalabe be. Bayibuli egamba nti ekigambo kya Katonda nekijja ku nnabbi omuto nno si nnabbi omukulu. Omwana w'abannabbi awo omuto n'agamba bw'ati bw'ayogera Mukama nti mukulembeze abasinza n'abatendereza mugende mulumbe ejje liri. Teyagamba nti mukulembeze aba SFC, teyagamba nti mukulembeze aba UPDF oba abeerudiyu. Yagamba kufunaawo abayimbi abalungi abamanyi okusinza n'okutendereza babakulembere mubave emabega nga mugenda muyimba. Luli olutalo Katonda n'alulwana. Tugenda kusigala nga tukola kye tubadde tukola kuba kye tubadde tukola kye kituusizza Museveni ku kino kyaliko kye kimuzitooyeredde. Museveni talina bw'agenda kutufuga ng'emitima gyaffe tegimwagala ffe twamugoba. Gwe olabaddeko n'omukazi ewaka ng'omukazi akukyaye. Walabaddeko awaka ng'oba gwe omukazi nga bbawo yakukyaye. Banne ne bw'ofumba bikyayi n'obiteekamu entangawuzi biba tebiwooma. Ne bwe weekuba akawoowo olumutuukako oti ng'enjoka zimuluma akubuuza yo wange. Yo owunya biki? Naye nga gwe weekubye akawoowo ke waguze emitwalo 3, 5, 6, 10 nga wenna owulira owunya bulungi omusajja n'atandika n'okuwandula ku ttaka oba omukazi n'awandula ku ttaka n'akubuuza ye gwe weekubye biki? Ye bw'ogenda mu toyito n'aba nga mpulira owunya kubanga kiri kyagenze. Kati gwe ne bw'omulimbalimba otya ne bw'okola otya omutima bwe gugenda guba gugenze. Museveni talina bw'agenda kutufuga ng'emitima tegiriiwo. Ffe emitima gyaffe girina gye giri. Waliwo ayogera ne tuwulira amafuta. Olwaleero gwe tulinze bwe bwayini ne bwajja n'akuba bulungi bukubi kayimba bw'ati n'atema. Nati amanyi okujja n'alabikako n'atema. Ne bwayimba buyimbi kayimba bw'ati n'atema. Amanyi olumu otugamba nti nja kulabikako ku ssaawa 2. Ziba ziwera ssaawa 1:45 n'ateekayo live nga ye taliiwo. Tayogera kigambo kyonna. Wabula ng'essimu ye wali eyaka nti is live. Neryoka edduka 1K, 2K, 10K, 13K, 14K, 20K, 30K, 35K, 70. Museveni najja nayogirira essaawa 6 ng'alina abantu balinga aba ASP. Pulezidenti w'eggwanga waliwo nenaku nga nakatandika nakubanga screenshot zange. Museveni yajja ng'alinako abantu 120 nga nze nyinako 6. Nange ne muterayo ne mugamba Museveni laba bokkirira nze nyina 6 gwe na 12. Gye ziri nazipostinga ku gundi yange emirundi nga 6 gundi egyenjawulo. Pulezidenti w'eggwanga ng'alina abantu 2 nga Sekadama ASP omukubi wa Kasaale simanyi wa boda simanyi mu buvubi nga nyina 6. Genda yoti nkule account yangu ojja biraba. Museveni takyalina kyatugamba. Agamba kagagenda ne bwana atufugisa omukono gw'ekyuma ne bwana atujjukiza nti ye pulezidenti nabagambako wano olumu. Waliwo omuntu simanyi mbuno muganda wa kitaawo simanyi muganda wa maamawo bw'omugambako oba n'ojja n'akutuma n'ogaana ngawe mwana gwe sinze nkuzaala kyogamba mwana gwe siri nnyoko mwana gwe siri nnyoko mwana gwe sinze nnyoko bw'oba gwe maama tekyetaagisa kunzijukiza nti gwe maama. Bw'oba gwe maama era oluntuma ngenda tekyetaagisa nakuntuma nze ekimanya bumanya nti maama wali amazzi tewali nengina ndeeta amazzi gwe bw'olaba sigaleese manya si gwe maama bw'ontuma nennemerawo manya si gwe maama.
bwoba gwe maama nga ddala nemeddewo soka weebuuze lwaki nemeddewo naye balina ebintu abo simanyi bataata abato mwana gwe sinze kitaawo siri kitaawo omwana wa muganda wange mumulaba kyankoze ate ogambye mwana wa muganda wange ate muno gukitange kisoboka kiti ekyo bigatta bitya bye bya Museveni buli sawa abeera atujjukiza nze president temumanyi nti nze nina obuyinza obufuga wano bw'oba gwe obuyina tomala kutubuulira lwe wali obulina watuyingiza mu bbanka n'otubba emitwalo 9 mu 9,3 nga tetuyinza kugaana kuba gwe president ayina akakadde afuna kasanvu kati n'olwaleero kikole Museveni n'olwaleero kikole olwaleero bw'alangira n'agamba bannange nga ye leero senga Museveni ye yalangiridde yidi e Uganda senga abayisiraamu bali mu kisiibo tebandigisiibulukuseemu n'amala tugamba nti Christmas ya 25 December either tugikuza 24 oba tugikuza enkeera nga 26 tetugiserebulatingayo why amafuta gagenda galina we gali Kyagulanyi akere ku macha tugambe nti Christmas ya 14 gundi December abantu bajja giselebratinga mwate muwakane mulabe abantu bagiselebratinga kuba kati yaliko amafuta gakyuka gadda wuwe talina kyayinza kwogera ne kitakola kati bino Museveni yekunkumuddenga Samusoni n'ekigavumenti kimumenya ate naye akiraba nti kigavumenti tekitambula wabula kigavumenti kye kiri ku oxygen abasawo bakiriirako ssente abasawo ng'obadde mugagga n'obeera mu ddwaliro nga muli bagagga omanya abo abagagga balumya mu ddwaliro nze nabeerako emulagaawo n'enzijanjabawo maama wange abagagga bajja omuntu waabwe mulwadde ne balyoka bayingira ne bapangisa wali akafo ka private ako ne babayingizaayo ne baleeta ennaanansi ne baleeta ebikajjo ne baleeta muwogo ne baleeta amagi ne baleeta ebijanjaalo ne baleeta ennyama n'ogamba bana ekiki ekiri wano nga bambi mumwe wano ku mulwadde wammwe tewali yadde abakyalira buli ssaawa oluzungu boogera oluzungu gw'abagagga omulwadde waabwe ne bamuteeka ku oxygen abasawo bo tebakaayana bo bamanya kubanga buli ekimu ekiriwo egundi ekibeerawo dokita kakati kyetagisa kingu dokita gamba waliwo akadagala naye ate kaliwandegeya ku Army Clinic ka 9,000 ngezazisasula abalwadde abasawo bo tebakaayana omuntu wammwe ne bwafa asigala ku oxygen ne mumusanga nga sawati kumbe oxygen ye mupika ye government ya Museveni mugaba naye tata ajja kuba bulungi yafa ku lwakubiri kitamu yafa ku lwakubiri abasawo bali mu kukola ssente era omusawo ajja n'amukwatako bw'ati n'agamba naye entunusi zeeyongedde kuba luliko abadde katono nnyo nga kali wala naye kati tutandise okukataasa kakomawo kati wetunatukira nga ku lw'omukaaga ajja kuba n'amaaso gatambula kati gavumenti ekuba bweti abagiraba bagitidde bagamba bannaye gavumenti ekola nedda abasawo bali mu kugiriirako ssente olwaliro bagamba bannange obuwumbi 7 bwalazeewa ne mukwata tuliyoni 7 ne muziteeka mu okulayira okwabadde okwegundi simanyi n'ebyuma byabadde bifu tetwawudde pulezidenti bye yayogedde nedda oyo oxygen n'oyo yabbiddeawo n'oweebyuma yabbiddeawo ndabye Ashbaga Katonga agamba mama Nakalema tuyambe eyakoze ku byuma mu mukwate nedda temumukwata omulwadde ali ku oxygen omusawo atannasasula rent ajijja kuona omulwadde omugagga yafa lwakubiri naye bwe bamuggyako oxygen mujja kitegeera nze najjanjaba maama we mulago taamu namba nga ndi ku maama we mulago kyokka ate nga nsoma nga ngenda ku ssomero ewakiso nninya nengenda ewakiso nennona ebitabo by'abaana bye bakoze eggulo nenkopa notisi nga ndi mu ddwaliro nenzisoma waliwo awo abasawo bansanganga nga nsoma ne bagamba bannange ono omwana ne bansomesa waliwo awo omusawo mujjukira baali bamuyita Nakanjakko dokita Nakanjakko nandiramu awo komasi ekiro yakolanga kiro nandiramu komasi geography biki bikyawo ne tusomasoma awo
ng'ebitabo mbizayo ng'enkyandeeta ebirala bwentyo nga ndi mu S4 naye nga waliwo abalwadde n'otunulira omulwadde maama n'agamba oyo omulwadde yafadda naye nga aliko oxygen aliwa abasawo bano abagagga ne balyoka baleeta kati bano oluleeta ebiri fresh nga ziri ennaanansi bazituwa ffe abeeno mu lukale naffe netulya era nga bw'otubuuza ono omulwadde amugye ku oxygen tugamba nedda omulwadde mumulekeewo kubanga naffe tufisa kubiri ne batuwa ebinyeebwa ne batuwa entangawuzi ne batuwa entungo ne batuwa ebinyeebwa bo byonna baba babirina nga ffe tetubirina bakitegeera luvannyuma lwa wiiki nti omulwadde waabwe yafa bagenda okulaba kale ekyuka kala y'omulwadde ekyuka tekyategeerekeka naye omulwadde assa kati mumala kuvaamu omugezi omu nababuuza naye mmwe dokita ono omulwadde simufu nga ndaba yakyuka nigaga akutuse bannange omulwadde akutuse gwe omukanze gwe byogedde n'omukanga olunga bamujja ku oxygen munaaye mmwe mukaaba kati mbuma amanya baakutuse yakutuka wiiki namba emabega babadde bababba ekyo Museveni kyaliko kyova olaba ebyo byakangaza simanyi ngenda kulwanyisa corruption wana Uganda lwano leero service delivery egenda kubeera paramount linda ogirabe waliwo ababbira mu mulambo gwa gavumenti ye kuba guli ku oxygen linda lwe banakuulako ebipiira ebyo ate no oxygen abeera wali ng'afuluuta abeera atokota nega bannange mweyongera okusaba taata ajja kuba bulungi ne babasasuzaawo nti mudduke ku Abbey Clinic wali mugende muleeta akadagala kano kumbona abakolako wano ate yewa Abbey Clinic wansi abakuba wano neeri mwenno musaaga njagala kugenda mu maaso waliwo ebintu byenjagala tutandika okutunuulira olw'embeera abantu balina engeri gye baweddemu amaanyi kati ate bapropagandisiti ba Museveni bo balinga abafunye omulimu kuba kati basanze emitima gyammwe nga mikutufu kati bagenda kutandika okubayingizaamu agaboozi omuntu agambe nayooba bannange nayooba naye njagala musooke mumanye siteepu ezaali zisooka Honorable Kyagulanyi bulijjo akyogera nalabire ku programu gye yatuula mu NTV ng'ali ne Hatima Nalugwa Sekaya namugamba ekintu kyenjagala okusookako nga sinnakola kirala genda yogirabe eyo gundi ng'amubuuza ku byokwesimbawo ku bwa MP ekintu kyenjagala okusooka kyennawulira nti nsiko walinze kwe kulibaletinga abannayuganda obwongo naddala abavubuka ne bazuukuka ekyo akikoza 100% nze temwandindabye singa ndi mu boda zange singa ndi mu busaale bwange naye yalibaletinga bannayuganda obwongo n'akomyawo Uganda yaffe n'agituwa era Museveni oba ayagala oba tayagala Uganda yo twagyeddiza yo yaffe tugirina byonna byakolera nga kikola tukiraba bali bakwata Uganda ne bagikutulamu ne bagitema ne bagitwala Museveni ng'alina gurupu ye ne Besigye bwe yajja okulwanako naye yasigala akolagana n'aba elite ne wabaawo ffe be baasibirayo be baateeka wansi Besigye n'ebbanga lye yagendanga ebweru gwe ngamba nti yagenda ebweru n'asisinkana bannayuganda ab'ebweru egindi bwe yagendanga ebweru yasisinkananga obamanyi David Cameron Tony Blair nono omusajja w'eggana ono omunagana gundi Kofi Annan buli lwe yagendanga ebweru abeera ne mukyala we Kofi Annan ne gundi gwe mbuulira lwe yagenda e Dubai n'asisinkana bannayuganda e Dubai lwe yagenda e England era ng'asisinkanayo bali badokita ne bw'otuula we boogera tomanya bye boogera meeting neggwa nga ffe tetuyinza na kusembera ku dining olwaleero linda okulayira ogenda kulaba tulina ne ba MP abagenda okulema okulayira naye batuuleyo kubanga era n'ababadde balumanyi tebalina kye batukoledde nze ra MP n'alema okulayira nja musiima leka abaswalize ddala ate bonna bajja kuswala kimu njagala wabeereyo ba MP nga 6 ebyokulayira bibaleme babirayire nga abeero sisiri Solomonire soya babatuulemu bategeere nti be batta ekintu ekyo
yes naffe Honorable Kyagulanyi yatuleeta ku dining oba tuunya oba tetwasoma olwaliro nsobola okutula mu programu ne Tamale Mirundi notandika okulizoninga njagala Tamale Mirundi ajje tutule ku meeza emu ambuulire Museveni yali agenda kuyamba Gaddafi muki naye luli nga tumanyi zino programu z'abayivu tokosho z'abayivu njagala olwaliro bantwale mu CBS tugwisanye bwenyine Kiwanda ambuulire kiki bakoledde Uganda oba Kakooza boba MP nze sibangako MP lwe nalinnyako ku parliament nalinnya ku parliament emirundi gyalinga 5 nga nnoonya nsereko namubbira akalulu ate n'atansasula n'antambuza jangu ku parliament nga ofisi eri namba 219 nenzunga wansasule nandya sente zange nsereko Muhammad aveya wakane mwabye naye nga ffe tetulinyana ku parliament era newe banzikiriza okugendayo nali nina ID nga esoma New Vision awo nno ne banzikiriza okumpa visitors card ne bandagira n'okundagira tambula bwoti oyite mu lukubo ogende mu nsonda we nalinyirako ku parliament naye ffe tetukkirizibwa kulinnyawo nga era ffe tebatugira Honorable Segirinya gamba FDC ya mu makadi nabegayira ne bamu makadi najja independent ne yesimbirawo ku meeza najje meeza ye mu nyumba natambulanga nayo ku mutwe nga akuba campaign bananga akabonero meeza kati mu comedy yo wokwetika gundi meeza awo siwe yayitirawo niyinga wano mu kutuula agezako natulako nebesigi ninga tebamulabawo nga ne bayanjula abantu ngo tebamwogerako fenga batutemako batuteekeri Kyagulanyi atusitudde n'atuleeta n'atutuuzaawo bw'ati njagala nzire Uganda tugende ku tokoshono wa NRM yeewulira waliwo omukyala gwe batyatye ennyo simanyi Lydia Wanyoto tutule ne Lydia Wanyoto nze muwulira bulijjo nga debatinga tutule mu studio ne Lydia Wanyoto tutandike Uganda okuva mu 1900 tugisunsule tugituuse kati zi 10 points program nze nazisomesanga abaana mu political education njagala bajjaawo tutandike tu discussinge tulabe eyo yonna credit ng'oggyeko Katonda njiwa Honorable Kyagulanyi kubanga era discussinga ngaawo naawe n'obigayagayamu n'ogamba ne bannayi bannabasajja ninga naawe ebirowoozo byo tebiina we biyita kuba n'ekyokusooka tosaanira nze kati Honorable Kyagulanyi simubanja kubanga kati Museveni akola statement nenzija nenjiddamu ate ng'onnyumiza Kiwanda njagala Lydia Wanyoto bamundeetere oba Kasule Lumumba batuweyo tokosho nabo oba ya luzungu babaleete mweno omusaaga leka mbasibule n'okubasibula essaawa ziweddeyo Honorable Kyagulanyi ogugwagukoze yaliberatinga Uganda border to border yasitula geeti ye Koboko n'agireeta eri Magere geeti ye Koboko geeti wetu Koboko it is now at Magere there if you're joking oyo musajja saga nakulirayo yadde omuntu amwogerako Kiza Besigye yakola yeebale nnyo Kiza Besigye mu ddiru ze zonna ze yakola ne Museveni oba komedi waabo oba bituufu yatukolerayo ekintu eki nti ye yazaala omwana owaddala ebyabwe bye baalimu bo be bamanyi ebyo sijja biyingiramu naye okubeerawo kwe n'omuzannyo gwe oba n'obumalirivu bwe bwatuleetera ffe gwe twakkiririzaamu owaddala y'ono era sagala na muntu amukompe yalinga Besigye yali yakola ne Museveni okuva mu nsiko najja n'abeera simanyi political commissar n'abeera minister wa internal affairs n'ava mu bwa minister najja mu opposition n'akola bye yakola Besigye yatuyamba ebintu bibiri yawa Bannayuganda confidence
nti dulingo omuntu olulaba owekyambala adduka Besigye n'abayimiriramu awo ne bamukuba katiyagasi ne bamukuba tiyagasi ne bamukuba empi ne bamukuba engwala n'ababeeramu ne bannayuganda ne batandika okumanya nti kisoboka abewa Kiseka ne bamuddirira awo mu layini ne bijja nga bitambula bannayuganda ne batandika oyimirirawo Besigye okubeerawo kwe kwatuzaalira abantu aba benzikiriza ne ngamba nti ye Besigye ekyo kikola obanga okigenderedde obanga tukigenderedde watuzaaliraho nale Kyagulanyi ne Sky Soldier awo wamala era bwe kiri bakuba kukuwa kasimu kaako obukadde gwe Besigye wamma weesirikire pension yegenda kujja Uganda wagikolerera obanga omanyi obanga tomanyi watuletera Sky Soldier w'omulembe gwaffe ne Honorable Kyagulanyi awo wamala naye Kyagulanyi byakoze mu myaka esatu bwegiti n'ekibiina eky'emyezi simanyi 7 genda obinoonya olabe byeyogerera tabadde mu gavumenti naye ebintu byakoze eri bannayuganda naddala ffe abaali baasibibwa ebweru sisobola mukompeyalinga ku Yesu naye Yesu yagamba najjirira abatasaana abaali bagobebwa era gamaze sajjirira batukuvu abaali tebasaana bennafiiririra mmwe abasaana mmwe muyitewo obuyisi mugende Kyagulanyi yagamba sajja wano ku lw'abaprofesa bali abatasaana tulwaliro tutuno wano era saagala yadde era tebagize ne babadaivatinga ne babajjawo ne babagamba biki Honorable Kyagulanyi omulimu gwagukoze nawangula n'akalulu for the first time era amazima gano bagamanyi era bajja galangirira olwaleero bo bennyini beeboogera ababba Ssemwogerere mu kinaana beeboogera kati nti mu butuufu Ssemwogerere twamubba mu kinaana naye nga luli bagamba nga Ssemwogerere naawe bireke omusajja akulidde n'ekyokusooka alina emmundu kati olwaleero beeboogera nti Ssemwogerere yatulya akalulu akatabangawo ne kaakati bakimanyi era balikyogera ekirala tetulina kye twaluuzinze kubanga eky'omu mutima twakisigaza n'eky'obwongo twakisigaza Uganda yaffe tugiyina etuli mu ttaano tewakyali muntu ayinza kutulimba kati era Kyagulanyi tetumubanja kati oluvannyuma lw'okubeera n'eyo step nga tugituuseeko kati struggle etandika butandisi tulina okutandika okweyongera okugenda mu struggle bino ebirala bino ebyaki bebamanyi mbagambye Museveni agenda kutuula yenenye yejjusa olunaku lwe yalayidde Kololo mu nnaku zonna zaali ejjusa ajja kwejjusa 12 Ogwokutaano 2021 Mukama abawa omukisa katusabe ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza Mukama olw'olunaku lw'olwaleero nkwebaziza Mukama kubanga otukoze bulungi nkwebaza Mukama kubanga otuwadde ekisa nkwebaza ayi Katonda w'eggulu oyimiridde naffe niwankubadde waliwo ebimu bye tuyitamu olumu ne bitukutula naye osigala nga gwe Katonda ayinza byonna era osigala nga otuwanirira otusitula waliwo tuyita mu mbeera ez'ebitositosi Dawudi yagamba nti naye Katonda onkoze bulungi kubanga onsitudde n'onzija mu mbeera ez'ebitositosi n'osimba ebigere byange ku lwazi Mukama naffe otujje mu mbeera ez'ebitositosi n'otusimba ku lwazi weebale nnyo Katonda ow'amazima abantu bo bano Mukama bawala bo ne batabani bo balina ebizibu byabwe balina bye bayitamu emitima gyamenyese mimenyefu naye ddamu ogiyunge Mukama abaana ba Isirayiri baakutuka nga Musa afudde baakutuka naye baamala ne bagira ne baguma ne batuuka n'okukkiriza ne babasazisa n'amayinja kuba mu akafaananyi nga bakomoza omuntu ejjinja n'ateekawo ne bamukomola naye nga Musa taliiwo nga Yoswa yakomola naye baaguma emitima Mukama ne bannayuganda bagumye emitima olw'ekyo ekyabatuuseeko era kye baayiseemu nsaba obasitule ng'era Elisha bwe yagamba nti babikula amaaso balabenga bwendaba nze Mukama nkwebaza ku lwa Uganda empya kuba twagiyingira dda nkwebaza olwa Honorable Kyagulanyi wakozesa Kyagulanyi okutulibaleetinga
obula Kyagulanyi yabonyaabonyezeddwa ffe tulibaleetingibwe emirimu gye gyafa egyaffe gitambule. Kyagulanyi obulamu bwe bwayonooneka obwaffe butereere. Nze Mukama ndi wano nnyumirwa. Uganda kyatandise okunnyumira olwawo kujja kwa Kyagulanyi. Mukama Uganda kyammenya nga Kyagulanyi tannaba kujja. Kampala nanyiga obulamu ne bufa, future neyonooneka naye nkwebaza ng'okozesa Kyagulanyi. Mukama Uganda kyatandise okunnyumira era nkwebaza n'olwa chapter empya eno Mukama gye twatandise. Ffe tukkiriza nti Uganda eri mu mikono gyaffe. Eggulo nalabye Museveni ng'afulumye. Bayibuli egamba ne yeekunkumulanga bulijjo naye mazima naye yakiwulidde nti Omwoyo Omutukuvu yamuvaako dda. Mukama tulinze olunaku abantu lwe baagala okulaba mu mubiri ng'ab'omwoyo twalulaba dda. Mukama abantu balulabe. Njagala olusembeze Mukama. Genda ng'olusembeza abatannaba kulaba. Mukama mu bayigirizwa abo mwalimu Thomas yagamba bwe ntunula ekifaananyi kino alabika yeye naye nedda. Nzijukira omusumaali gwe baamukomerera mu kibatu asooka mpa ekibatunda bo bamulimu enkovu y'omusumaali. Bwe yagimulaga n'agamba naye nedda eno enkovu temmatiza. Nzijukira omusajja yakufumita effumu mu mbiriizi. Jjamu ekkanzu tulabe ndabe ekiwundu ky'omu mbiriizi ekyo. Yamala kukikwatako n'agamba ddala y'ono Yesu eyazuukira. Kati ne wano Mukama bino bye twogera mulimu abagamba mbu tulimba baagala kukwatako ku nkovu bazirabe. Thomas mwebali, Thomas weebali Mukama. Njagala balabe ku nkovu ezo bakakase nti gwe wazuukidde. Njagala balabe ku misumaali yagamba leka ndabe ekigere kubanga nzijukira bwe bakuteeka ku musalaba bwo bayeggwe bakugatta amagulu ne bakomereramu omusumaali omunene ogulinga ogw'omusingi gw'eggaali. Naye leka nsooke nkwate ku bigere byo ndabe. Bayibuli egamba n'omuwa n'akwatako n'agamba naye wamma yeggwe. Neewuunya n'abawakana naye nga naye yabadde awakana. Kati Mukama njagala n'abaana bano batabani bo ne bawalabo babikkula amaaso balabe nga bwe ndaba. Balabe nti Uganda yaabwe bagirina. Abamu baakaabye naye nga bakaaba bakutte Uganda yaabwe mu ngalo. Uganda wagibaddiza naye tebakitegeeranga nti Uganda bagirina. Banabo bakaaba omusajja naye tebamanyi nti Uganda wagibawadde. Mukama baleke bategeere nti Uganda yaabwe wagibaddiza okuyita mu Honorable Kyagulanyi. Era bakole kye balina okukola just katono nnyo. Gavumenti bagikuuleko oxygen ebino ebiwaya babikuuleko bajja kutegeera nti Museveni yafa emyaka 10 emabega. Gavumenti ye yafa emyaka 10 emabega naye tebannamanya waliwo ekibalobesa kubanga oxygen atokota n'omulwadde atemya. Omulwadde wana akatununsi kakuba kumbe oxygen akkiririraawo naye bo tebamanyi. Mukama tukwebaza kubanga obitulaga n'obitubikkulira ate naffe tubibagamba kati baleke babiwulire ate babitegeere bikole n'omulimu mu mitima gyabwe mu linnya lya Yesu. Mukama nga bulijjo Museveni tukwebaza kubanga watujiddeko Museveni oba yekunkumula bye yekunkumula yamanyi yekunkumule ffe Mukama tukwebaza kubanga watujiddeko Museveni. Weebale nnyo Mukama watujjeko ekivume. Weebale nnyo Yesu kubanga Museveni tekyali president waffe. Weebale nnyo Katonda w'amazima. Weebale nnyo Katonda w'eggulu kubanga watuwonyeza ekivume kya Museveni. Kati Mukama oluvannyuma lw'okukomya obukulembeze bwa Museveni nnyongera okukwegayirira Mukama. Mu lubu lwa Museveni tevangayo yadde akuuma oluzi ku kyalo. Mukama mu lubu lwa Museveni tewavangayo yadde class monitor. Mukama abo abantu njagala bafugibwe nga ne bwe babeera mu baddu nga baddu ba baddu mu linnya lya Yesu. Nga ne bwe babeera mu baavu nga n'abaavu babagobawo. Nga ne bwe babeera mu banaku nga n'abanaku babagobawo. Mukama nga ne bwe babeera mu basabiriza nga n'abasabiriza babagobawo mu linnya lya Yesu. Mukama eyo family etukoze bubi. Njagala Mukama omukazi oyo Janet yayimirira mu linnya lyo n'atuwuddiisa. Mukama omukazi oyo mukoleko nga bwe wakola ku Mukaluti. Mukama Mukaluti n'olwaliro bagenda ne bamulambulako awo Jordani ali awo yafuuka empagi y'omunnyo. Mukama omukazi oyo Janet Kataha mulabe yajja n'atulimba mbu wamutuma e Ruhama n'atulimba mbu wamutuma e Kalamojja. Omukazi nabba Kalamojja n'agimalawo mbugwe wamutuma abeere minisita w'e Kalamojja. Byonna abikoledde mu linnya lyo. Kati Mukama twagala okumanya gwe wabba abantu b'e Kalamojja ng'okozesa ono oba ye yabba ng'akozesa ggwe. Bw'eba yabba Kalamojja ng'akozesa ggwe lwaki Mukama oyo omukazi tumukolako? Afuuke empagi y'omunnyo ne Uganda omunnyo gwa buseere. Leka tumulyeko omunnyo paka Uganda lweri paka ku nkomerero y'ensi eno.
mu linnya lya Yesu. Mukama family eyo teddangayo okufuna emirembe mu linnya lya Yesu tusabye. Mukama abalwadde tubasabira nabo Mukama basumulule bawone mu linnya lya Yesu. Ab'emitima egimenyese omusajja yabamenye emitima giwone mu linnya lya Yesu. Ekira Mukama bana abantu emitima egyo nga bwe gyamenyese ekintu kye baagera ku mitima kiri bwe kiti. Tebalabeera Uganda nga Museveni ye mukulembeze waabwe. Talabeera Uganda nga Museveni ali Uganda. Mukama Museveni bw'aba ali Uganda ffe tutwale. Bw'oba totutwala Museveni mutwale. Nakusaba kintu kyangu Mukama. Twakusaba ekintu kyangu nga nkiikirira eddoboozi ly'Abannayuganda abangi. Museveni bw'abanga olunaku lwe olufa terunnaba. Ebigere byatwala Amini bimutwale. Ebigere byatwala Obote bimutwale. Ennaku zaazimalireko ebweru wa Uganda. Ekyo Mukama tujja kikuwera n'ekimu eky'ekkumi. Tusobola n'okusalawo Mukama ekyo bw'okitukolera. Nze nja kubuulira enjiri nga tusasula 210. Mukama we wandifunye 10 ng'ofuna 2. Tujja kuwanga 310. We wandifunye 10 ng'ofuna 3. Tusobola okuwa 410 Mukama nga we wandifunye 10 tukuwaawo emitwalo 40. Mu linnya lya Yesu Mukama tusobola okikukolera. Ninaffe kitukolere Mukama. Tukaabye ekimala myaka 35. Mukama tetuyinza kutambula kugenda myaka 40. Ekyo tekisoboka. Mukama bw'obanga mu ggulu gy'oli tetusobola kuyingira myaka 40. Tetusobola kusukkawo wano. Kati twagala Mukama abatannakakasa bakirabeko mu buliwo bakkirize nti ebintu okubaawo bisooka mu mwoyo ne biryoka bidda mu mubiri. Mu linnya lya Yesu tusabye. Amiina. Ali eyo ng'oyagala kubaako ky'oyogera ne Mukama, oyagala kwenenya, oyagala kulokoka, ddamu ebigambo bino. Ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, nkwebazizza olw'olunaku luno n'olw'ekigambo kyo. Nsaba onzize bujja Mukama, nsaba onnaaze era ontukuze. Wanduukulula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandike mu kitabo ky'obulamu. Nsonyiwa obutali butuukirivu bwange, ompa obutukuvu n'obutuukirivu. Nzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange okulokoka mu linnya lya Yesu. Amiina. Bannange Mukama bawa omukisa obudde bugenze ate kaŋŋende nkole ebirala. Mukama mwebaze. Mukama ampadde amaanyi. Ndi kasajja kakadde nnyina akawalaata naye Mukama ampadde amaanyi gwe emirimu gye nkola nkola egyammwe nenkola egyange nenkola egy'abakama bange nenkola egya Mukama mu lunaku lumu. Nze olunaku ndulinamu essaawa nga 66 mirimu gye nkola. Naye byonna mbyebaliza Katonda. Mu myaka gino emikadde omugongo gunnuma, pipiki yagikutula, ekifuba kinnuma, pipiki yakikuba, amagulu ganukanuka dda, emikono gya, naye byonna mbikola ne mbimaliriza. Ekyo kye neebaliza Mukama. Era ne bwontunulira osoga ngenda kuyingira 19 bakulimba siri wa 19. Akawalaata tokalaba. Naye Mukama ampadde amaanyi yanziza bujjange empungu. Mukama abawo omukisa. Nsigadde nze Espias Mubire. Mweraba.